single mother wona omulabira mutuge kutozi ng'otuga waaki naye mmwe nina ekintu kye nagambako nti senga mumanya bye tubagumira nga tukyabalina senga you people you don't even talk in public. Single mother wona omulabidde mugwe mu bulago mutuge toyina kyotuga wama you people let me tell you toyina kyotuga ndi team Chosen Becky I'm team you whatsoever they call stupidness simanyanga biki ndi team you ndi mabegawo ekyokola kinyumira era n'okusalawo kw'osalawo mu bulamu bwo nga gwe omuntu okikola kubanga kyoyagala. Kankugambeyo kino mu bulamu actually kantulina mu kamera mu bulamu never be stupid and foolish at the same time. Okitegedde? Never be stupid and foolish at the same time mu bulamu. Chosen Becky decided to and foolish at the same time. Mbuza bitya. Era kyenjagala okumanya ensonga lwaki ntunudde. Kubanga kya busiru nnyo okuleka webale nnyo laba gena ne bino biwoyo. Kya busiru nnyo ogwe okusalawo n'oyagala mukwano gwa bbaawo. Kya busiru nnyo omukazi okufuluma mu nnyumba yo nga bw'oli omusajja n'agenda n'ayagala shamba boy gw'oba oliriddawa. Ekitegeeza dditizo ng'omusajja oba wazisuula dda. Bannange you people let me tell you abakyala bali mu maka eyo naye bingi bye basirikidde bye mutamanyi. Tayina kya busiru Becky kye yakoze. Kubanga tavangayo n'abagamba nti ensonga eyaŋŋaanisa Amiri entuufu yali bweti ne bweti ne bweti. Yajja ku mutimbagano n'akola ebintu byo mwe ne mutandika okujjamu mutandika okuwulizanira ngamu. Kanzireyo kuba onyingiridde. It is very stupid. It was very stupid for Chosen Becky to go in for the husband's friend. There was husband's. N'ayagalamu mukwano gwa bbaawe. Actually oba yalina client. No, yali abakolera aba client be. Oba mukwano gwabwe kale kuba they were moving together. It was very stupid of her. Abantu bangi nnyo. Abantu bangi nnyo. Mu nsi eno abasajja bangi avuka abaliko obulungi n'abakyala abaliko obulungi. Why would you go in for your friends? Gundi kumwagala w'omuntu. So that was a very stupid point. Now, how foolish was she? Now, being foolish, again, never be stupid and foolish at the same time. So, ndasooka n'abeera stupid okugenda okwagala omukwano gwa bbaawe. Ekyokubiri, wabeeredde a foolish one, or omutumbaavu, or a wumbatuutu. Tumuyita omuwumbatuutu. Becky is a wumbatuutu. Mu Luzungu, mu Luganda, bayita omuwumbatuutu. Toyinza kubeera ku mbaga yo. Actually yabadde omutumbaavu emirundi ebiri. Ku mbaga yo. Ate n'oddira abaana n'obateeka mu ntalo zaggwe ne taata waabwe. Mpuliriza bulungi kammaleyo. N'oteeka abaana batalina kye bamanyi bo balabula ebintu n'obateeka mu ntalo zammwe mu abakulu. Okiwulidde? Kale komooko. Naye ne ku mbaga n'ojjera no printinga n'okufuna ssente no printinga placards n'ogamba kino tekyavudde bulungi mu kaprintinga bulungi kala yabuzeemu ne bayita placards n'ozuwa abaana we are now having a caring dad. Now we are whose children biki. That was very stupid. Why would you bring your children mu ntalo zammwe abakulu? Why? Kati olaba Andre sawa zino gwekyo bwotyo bw'okiraba bwotyo. Buli muntu okwanju embaga oba okwanjula omuntu mu bulamu abantu basinga obungi gutera kuba mulundi gumu tebayite Samira omukyala. Mu bulamu gitera okujja omulundi gumu. Ngate ne bagamba nti Chosen Becky musiru. Buli muntu ayina mutumbaavu. Whatsoever kyokiyise kyonna. She's a wumbatuutu. It is okay. Yes. She's a wumbatuutu. Mu bulamu bw'ensi eno buli muntu ayina point gy'atuukako n'agamba nti omukolo gwange neetaaga kino, neetaaga kino, bano nti gundi namuwulidde baŋŋambye ajja kukola kino na kino na kino bwekiti, ne gundi namuwulidde akola kino na kino na kino bwekiti, ne gundi nawulidde naye kati mu bantu abo bonna njagala gundi. Buli muntu alina ensonga ze okusalawo n'agamba nti kino kyenjagala ku mukolo gwange kibe. Chosen Becky alina ensonga ze lwaki yagenze n'akwata abaana be mu kyemuyita ekyobusiru. Mwali mutuddeko wansi ne mwebuuza lwaki omwana ono akola byonna by'akola.
oyo mwana ali mu bazanyira ku mutwe. Ani Chosen Becky. atya. First of all, she's a good actress. Mm. I'm telling you. Yes, yes, yes. Tasitukangako najja n'abagamba nti omusajja oyo ne tubeera mu nnyumba n'atakola bwati ne bwati. Aya byogera tobali top full and social media. Olimba. Tamugamba kombo I love you. Tamutwala out. Tamwanangako nti mulungi. Andrew, ebyali mu bazanyira ku bongo. Waliwo ebintu omukyala byabeerako munda mu maka. N'avaayo n'agamba nti bannange kino njagala mumbulye kye yali akubyewo nga kikanga eggwanga. Oyo omwana ali mu kutinda music. Kye nakugambye, never be in life, never be stupid and foolish at the same time. By the way, fena abantu abategeevu abategeera abaakozibwa tunyigidde Chosen Becky naye ndowooza batumunyigidde mu bukyamu. Mumunyigidde mu bukyamu muyina ekikyamu. Omuntu w'okunyigira ye Sekajja. Sekajja is a fool, is another fool. Do you know why? Wemba nsazeewo Shakira, osazeewo kuva ku mwami wo ojje nange tukole obufumbo. Okiwulira? And we are together. Lwaki ate kati kitegeeza nze ali mu control y'obulamu bwo kati oli nange. We are one now. Lwaki ate nkukkiriza gwe ate okuddamu okujuliza omwami oyo ne tutuuka ne ku mbaga oleeta ebiguli. Kitegeeza omwami oyo okyali mu bulamu bwe. Mpuliriza bulungi. By the time otokujayo placards ezo n'osigala ku social media okyayogera, kitegeeza you have never moved on. Omwami oli akyakulimu 5-0. Placards ezasinze okubaluma. It was very archaic, it was immoral. Tolabangako muntu yali akoze. So cumbersome. Tolabangako muntu yali akoze kintu kya kisiru ku mukolo gw'embaga nga ate guli expensive nga buli kimu kyolaba kiri on point. Nga kisiru kyo kisinga ono kye yakoze. Talina kye yakoze. Olwakuba nti ebintu ebimu abantu baagala nnyo biwagungi. That's why nkugambye nze Sekajja ate gwe nja okunenya ennyo. Yali bali takkiriza such a stupid thing. Nti no, yali gambye no. Kiri enough. Waliwo omusajja tayagala kumuwaanako ku ssaawa. No, naye kati olete ne placards. No. Of course era Chosen Becky yafunye erinnya lya Sekajja. Kinene nnyo bawe emyaka ejja. Buli muntu yenna ayawukana. N'omwaka ogujjayo gunaggwako. By the way, omwana oyo Chosen Becky agenda kubeera ku pressure. She has to work hard for that relationship to stand. She has to work hard for that relationship to stand. Kubanga yavuddeyo to prove. Ojoka nagamba mu intergundi yaffe yasembayo bona kigamba gwe nti ebiseera bisinga lwaki tugenda mu mikolo gino. Abakyala mu abayagala nnyo emikolo kuba mu batupeeka kugenda okukola ekwanjula n'embaga. Nenkubuuza ekibuuzo kye kimu nti Andrew Sina malaya to wuliriza. Nanti era kweyo yennyini point gy'ogenda okwogera Andrew. Nenkubuuza ekibuuzo kye kimu nti Andrew oyagala nakubuuza ne Andrew oyagala nnyo omukazi afuluma nga akakasa n'ogamba kosi kiryoke kubanga guba mukolo gwa muki. Anti kati mpuliriza bwoti. Abakazi lwaki era bafuluma ku mikolo kuwanjula kwabwe nga bagira bakakasa. It's because for women they want to make a statement. Omukazi ku kwanjula kuba ku mbaga ye ayagala kukola statement. Abagambe mwenna Uganda yonna the whole world nti I am Mrs. Andrew, I am Mrs. Sekajja nti ye banzije ku lujja. Akola statement. Yet for us men, we are just merrymaking and officiating our relationships. Nothing more. But for you, making. That's why bafulumya bakuba ennyimba z'okwanjula orostabwa na tolo omukazi n'avaayo na kukakasa abali awo nti kati nze mwami gundi. No, si kukakasa. You just want to make statements. Now, didn't she make a statement? She's now Mrs. Sekajja. Who didn't know? Never be stupid and foolish at the same time. Choose one. Londa ko kimuntu wakola ekyobusiru noyagala omuganda wa noyagala mukwano gwa bbaawo komaawo. But don't be a buffoon of yourself to fool yourself okuyingiza abaana mu ntalo. Making even the money go funye. By the way, to make at Sekajja is small. He's not. He accepted foolishness on his wedding. Wakanyino ngambi olunaku lujja luki? Lubalumu. Wedding ejja luki? Toyinza gaatu giddemu. Mugenda okugiddamu. Mugenda ogiddamu. Ngayise emyaka 25 nga mukola Silver Jubilee. Muba mukaddiye ne mukola ya myaka 5. Tebibanga biri. Okitegedde? But Sekajja, it was very immoral of him
okukkiriza ekintu ekyo okubeerawo, yes, kakati ye mwami wa chosen Becky, but there is a different life to live, there's another life to ate live. nga ne Abaana Ssekajja balina obulamu obw'okutambula. You have kyenakugamba nti no, abalokole tulina what we call the spirit of discernment, nti Katonda okuwa omwoyo gw'okusalawo ekirungi n'ekibi guli ku gwe gwasalawo. Singa nze yabadde Ssekajja salikkiriza kintu ekyo era n'alitumye ba Asha nti ebipapula no mubijjeewo, session mugijjeewo, ate ogenda tumutya aba Ushers nga shiya anti yali badde agamba omukyala nti tokikola, that is too far. yabadde yakikoze Who does it? yabadde yakikoze Okay, Ssekajja nga tonaba namuteeka mu by the way, bintu. kankubuuze bwe nti, Abasajja okimanyi ku mikolo bajja buzzi nga gwe bw'ogambye nti tujja buzzi ku mukolo n'otuula kubanga oyagala kuwesa mukyala wo kitiibwa. yes, Okitegedde? Omanyi ki nti ensonga zino ne byonna ebya pulaanize ku mukolo Ssekajja talina kyakimanyiiko. Ekyo nga tukitadde emabbali kati ogenda netumufuula omusiro kukiddamu. obeera otya ku mukolo gwo nga toli mastermind waago. Ekyo ogenda n'ekyo ekintu tukiteeke emabbali. Obagamba nti no Leka Andrew si ku tebannamuwasaako. Andrew leka mbabuuze. lwaki ensonga ekikola makulu. lwaki ensonga ya chosen Becky Onongamba ku mbaga kwagala yange simanyi motoka kize tugenda kutambuliramu. Ku mbaga yange simanyi ani agenda tufumbira mmere. kyogamba Mbaga yange simanyi mukwano ani gwa agenda bbaawe tukolera decoration. mukwano Simanyi ani agenda tukuba bifaananyi no. ebyo abasajja basinga tebabibeeramu Andrew. No, Omusajja no, no, ateekamu no, no, ssente no. omukyala yeenoonyeza ekikyawuli ekigenda Wabula ku omusayinga mbaga emmeeme ye. wabula ku mbaga ekisooka omukyala obutamanya baani bafunge. Kisooka obutamanya Tekisoboka. no ngamba it is okay because ani awasa. Ye gwe wasa. Kati ani asinga Alina okuba nga anyumirwa nnyo alina okutegeerera kuba mukazi. Era ky'ova olaba y'omusonga lwaki omusajja ng'ategeera bulungi agamba mubuze mukyala wange muntu ki gwe yandiyagadde service provider ki gwe yandiyagadde ajje ku mukolo gwakole bw'ati ne bw'ati nti njagala gundi kubanga bakimanyi abasajja nti emikolo gino bagikolera baki bakyala. naye obadde okimanyi entegeera yammwe abakazi yanjawulo. It is okay. Obadde okimanyi Of course. nti mukola ebintu out of emotions ne mubyejjusa after. Nze siina sobi genda bachosen Becky gye yakoze. Nange nenzikiriziganya naawe Kubanga buli tewali muntu ensobi gye yenna yakoze, ensobi tugiteeke ku mwami Ssekajja. Okukkiriza such foolishness to happen on his wedding. Tekyalize. Buli omu abadde akimanyi she moved on. How do you say you moved on n'ofuna omwami kati akwagala ate okyesigala okyanaayiza oli? You didn't move on. Era oyo mukazi ajja kwetuga. Bino byonna Chosen Becky agenda kwetuga. ne Andrew bino byonna nga tubitadde mabbali. Okimanyi oyo omwana ali mu bazanyira ku moto. Teri muto gwatuzanyirako. She's making a fool of herself. Not us. Kati nze am I among the fools she's bali okuzanyirako mutwe? Of course ali mu kuzanyira ku mutwe ensonga lwaki buli kye yakoze kibatawaanya. No, omanyi Okimanyi Chosen Becky ali mu kutambuza music we. Which music? Kati waliwo atakimanyi essaawa zino n'abali takimanyi nti Chosen Becky gy'ali muyimbi essaawa zino alina omunoonyaako akimanyi nti Becky muyimbi. No, kati wuliriza. She said sagala kiyita precedent. But I think it's a precedent. Kiyinza oba kyaliyo naye from the face value of it, she set a precedent nti kibaddewo kikolebwa nti oli yekyawagana n'omwami we naye n'asiga obukyayi paka ku lunaku lwo olusembayo n'obukyayi n'abusiga mu baana. Ekyo yawininze, yasetinze precedent. But omuntu yenna omutegeevu okuleka bannaye nga totegeera butegeezi. You can't be happy with what she did. Are you happy with what she did? Of course I'm happy kubanga kyabadde kimusanyusa guli mukolo gwe si gwange. Kakati Ye nga ye bw'aba yasanyuse nze ataagula ate abaana babadde basanyufu kubanga maama waabwe musanyufu. So kye bakoze bali baana bato. Sigeza badde tebamanyi badde banchi bakola badde tebakimanyi. Of course badde tebamanyi bakola era maama waabwe yabagambye kati bichi byoyogera mukole bwe muti ne bwe muti kubanga kye kigenda omusanyusa ku mukolo gwe. Do you think they're going to regret? I don't know. Yabakoze. Do you think herself she's going to regret? Abaana bayingiza mu ntalo because talina ntalo zayingizaamu baana. Talina Shakira obuzibu buli wakati wo nange. Chokola abaana tetulina kubalaga. Totolabanga nga mulwanagana ewaka n'omwami wo. Nemwesiba mu kisenge nemweggundira eno mugenda okufuluma eno abaana balaba kasima tebamanyi nti eri maama bava muyuza ebimwamama. Okitegedde? Because twagala siga bukyayi mu ki? We want to raise a nice and good and healthy generation. But how are you going to raise such a good generation
nga omwana already omusizeemu obukyayo mbu akyawe kitaawe Nekati, kyova nkugambye let me single ask you mother something. wamusangira wonna wonna Let gwe me mbulago let me ask you something. I'm telling you njogeddewo gwe mbulago because these women balina omukazi single mother already alina akantu wano mukamufumita mu mutwe waneeno alina obusungu alina enyiike Enyiike yani yagimuleeta muno obusungu omwami oli omukadde gw'aba alina webale nnyo kweddamu. alina enyiike Webale akati kweddamu. gw'omuggwamu Kyobanga oleeta obusungu olulaavulaavu obusungu buva ku muti. ate gw'omugwamu oleeta olulaavulaavu ebyo Ssekajja byakoze eki yawuguddemu mukazi w'abaana Bali banyumirwa mwe muli eno abaawulira obusungu mwe muli mu nze sibayinaako buzibu bw'abanga awulira nga kyekyabadde kimusanyusa Becky, it is okay. Shakira, at the end of the day, what kind of generation are we raising? Did our parents do that? Would our parents do that? Kyembadde ngenda okubuuza nti Chosen Becky bwe yakutte abaana abo n'abakozesa mmwe kyonna kye mugamba nti kyakisiru kye yakoze ayinako omwana n'omu gwe yagambye nti tukola kino kubanga njagala mukyawe eddadi wammwe gundi okwo kwe kusiga obukyayi okwo kwe kusiga obukyayi nedda okwo kwe kusiga obukyayi yes nkimanyi abaana tebasoma ekintu ekyo kyoga abaana abo tebusoma busoma tolaba evidiyo nga kasoma ekintu ekyo bw'abanga we are now simanya we finally got a new dad. We are the Sekajjas simanya ate tebaafunye taata omupya caring dad biki ate tebaafunye taata omupya si ye Sekajja mwabadde mwagala bateeke kaani Kimbowa goza abaana abo Sekajja abalimu kinakugambye by the way okuleka nga Katonda yabadde mu masekati gaabwe nenze bwe ndabira nti Katonda teyabadde mu masekati gaabwe they wouldn't have gone that far. They wouldn't. Ne Chosen Becky kugenda kuwona omwami tebukyalimu Katonda because singa kyalimu Katonda yali badde yafuna dde okukakkana mu mutima gwe n'amanya nti mwami Amiri n'akola okwanjolake n'atandika kwogera ku mukolo gwe bannange mwebale kujja bannange banyumye ne mwalabe bino ogeze anaye gundi yanyumidde ku mukolo n'anyumya biri ku mukolo gwe naye amala okwanjula n'atandika kusumula Amiri ekitegeeza you're still there. Please sagala okyo refuting it in any way possible. Kyekyo kwogeza ku ex wo nganze wendi kati tugeze omwami oyo mwami wo omukyayi oli nange kati kyekyo why would you talk about him in my presence? Kyekyo nange ndi musibo okuwuliriza what you're talking about him. Kyenkugamba kino obukyayi reversing ebintu bino Andrew okuli Andrew Chosen Becky mwali mutuddeko ne muwulira emboozi gyanyumya ne Sekajja ate tubeerayo webale nnyo kati people mutegeera mutya nti buli gy'aba atuddeeyo abeera Sekajja ali mu kumunyumiza ex we. Let me tell you kumakya wewebaka ekiro n'abantu bo so wewebaka ekiro ozuukuka kumakya oba n'obujonjo mu face so kiri naye wogendera okwebaka ekiro tobeera nabo nezuuka kumakya ng'olina obujonjo so whatever they discuss in their bedroom oba yonna gye bali we cannot know but what they bring to us mu face no wabweru bibaagala mutegeere naye kakati Chosen Becky muntu mukulu she's now a mother ekigambo mother it's a very big word a mother bwati walina okubeera so bwati bwayagala because whatever kyenakugambye yasetinze president is that how she wants people to lead life be generation abaana abato abali okukula nabo bakola ekyo okay kiyakoze kye kituufu ngamba nti kale kye kituufu nze nakunyonyodde Andrew Chosen Becky kyonna kye yakoze ku mukolo gwe ku sayidi ye bwe kibanga kyabadde kituufu nze simuyinaako buzibu. I'm telling you bwe kibanga kye kyabadde kimusanyusa ne walabye face ya taata we omwami teyabadde musanyufu naye olw'okuba nti no ng'omuzadde olina kusimba mabega w'omwana wo line olina kusimba mwala wo you support your daughter oba your son morally mutandise okusala omugambo gwe wategedde otya nti taata ensonga ez'amanyezi zabadde ezo omulaba taata nga ku mukolo bingi ebikyankalanya abantu no kati nga ki kati nga omukolo nga sente zabaddewo sente zabaddewo
emikolo gyonna gibaddemu ssente, emmere ebaddewo, decoration, era abayimbi badde. Andrew si buli muntu Taata ki yenna. ekyali munyizizza? Ye taata ki ekimunyiza? Bingi bibeerayo eyo mu nde bya Taata family yateeka ssente ebinyiiza mu mukolo? abantu. Ye taata teyabadde Temukifaanira musanyufu kukiteeka neraka ku kino. ng'omuzadde olina kusimba layini mabega wa mwana wo, but ne taata teyabadde musanyufu. Tulabye abantu They bangi made wano. a fool of themselves. Tulabye abantu bangi wano nga bakola emikolo nga bakola ebintu n'okitunuulya n'ogamba owange kyekyabadde kimusanyusa ku mukolo gwe kamuleke naye nga Oli mufumbo. nga tekyetaagisa. Gwe oli mufumbo. You've asked me that question so many times. Okay, would you do it? Nga kyekigenda kunsanyusa? Of course, I can do it. So she's happy. Gwabanga ye kyekyamusanyusizza era gyali musanyufu yamanyi byabadde yamanyi teri amanyi. Did you By see the way, her recently? Express mulinaako buzibu ne future husband we simulinaako buzibu naye ng'omuntu simulinaako buzibu buli muntu alina Did you see her kyayagala. in her subsequent videos on social media? Wasn't she crying? Why was she crying if she was happy? Why was she crying? Yali badde ali happy. Kyenkugambye by the way okyankalananga n'omwami wo toddanga musiimuule. Okuteeka ng'olinayo hope nti maybe if things go well we might, you know, find a way of rekindling this. But oba togirina hope eyo, omuntu nga mukyawaganya naye oba mukazi wo oba mwami wo, musiimuule, don't even talk about them. The moment you start talking about them, kitegeeza totambulanga, tomovinganga on, okyali mu the same what? Kambuuzeemu nange. Bw'abanga chosen vector moving anga on, ye ex-way ya moving on. Omanyi biki byakola ye? Ndagayo video ng'ayogera ku mwami we, ku mukyala we. Anti simanyi mbuzizza bubuuzi. Teriiyo. Ekitegeeza obudde takola ki? Ali mu nsolo ze. Waba alinayo ensolo ali mu nsolo ze, ali mu bizinesi ye, ali mu ki? Aba azimba juzi yatugamba ali kusereka nnyumba, ebirowoozo biri wala nnyo. Alina bizinesi ye kati ali kuggulawo Amiri something, bagita Amiri food something. Ali kuggula restaurant ewala branch endala. Obwongo bwe buli focus nnyo somewhere else. Whereas the other one ate obwongo bwe buli focused ku ono. Kati ku kintu kye yakoze waki ekikugambisa nti obwongo bwe ye ali focused ku ex we? Why if you have moved on, waki osigala tunjogerako? Andrew, kumbaga ya Waki onyumyako mbona kola bwe? Kiki yakoze yonna kumbaga yengeeraga agisindika wagundi we wa ex we. Yawadde abana placards. You have these things. Where is your phone? You bring your phone in Kolagi. Yawadde abana placards. By the time you do that, she called someone n'amugamba nyakunkoleyo placards ez'abaana bagenda okukwata. Ziteeke ku white background oprinting size bweti ne bweti. Eyo size nedda nkolera size bweti. Ziteekeko gaamu bulungi kalete bulungi. Zikole nga printingira ku maati oba kolesa gloss oba maati. She took all that time to see that ajjayo perfect placard gy'agenda okukozesa aleetere mu bantu. Ekitegeeza ali kulowooza ku ki? Ku Amiri. Naye bugundi abaana babadde ate babukwata bulungi ng'era kamera n'owa kamera abadde focused nnyo nga bwino olabika message yatuuse. Naye kati naawe ndowooza okyala nti byadde bya kisiru. You cannot do that. Nze byanyumidde kubanga ne Chosen bye yabadde ayagala. Brema, single mother w'omulaba. Mugwe mu bulago. Naddala nga alina abaana. Omutwala. Otwala otya single mother? Kale waba wa mwana omu. Kati ate bw'anaabeera single mother nga mukyala we yavuddeyo n'abaana be. Bw'anaaba nga single mother oyo nga mukyala we yavuddeyo n'abaana be abangi. Naye era bamutuge gy'ali. Anti ogambye Brema walabanga single mother atuge mutuge. Okuleka by the way, single mother nga wa mwana omu. Chances are high nti they can reshape their life and, you know. But a single mother of more than 2 children, 5 children, 4 children, 3 children, they are always disgruntled. Bamanyi oli first relationship ye yamutuusa ku kino. So they can never be appreciative. They can never love themselves. They can never be appreciative. Eno gye bazze oba eri. No, mu kyonna kye yava nakyo eri oba naawe nekyomukolera. Alaba you're not doing enough. Naye ku Chosen Becky byakola ebyeraga obwerezi nti omwana ali appreciatinga. Ani agambye nti nesekajja musanyufu. Gwe tola nti alinga gwe basindika obusindisi. Maama waliwo omusajja gwe basindika obusindisi
ku basajja b'omulembe guno nga bwe tubamanyi akakazi bwe baba kale bamusindika musindisi lwaki kamuwasizzaako tavaayo mubumpi bwako kasita beeyagala nze ndaba Ssekajja beera happy kamugambye ama bebe bawe mu 360 ndoza nkigamba nekiswa nkama naawe bawe 360 mbwa yeetooloole naddamu ku magezi bye bimusanyusa omukazi yapushinga relationship naye gwe omukazi naye kati what if this relationship fails what will she do kubanga era bulijjo ebyo bituukawo relationship nyingi ze tulabye ate nga zaba celebrity kyova olaba naye okuteeka relationship mu kyova olaba omwana yakugamba public eye, it bw'obeera is- mu relationship ng'olina omusajja wo gw'oyagala bavume ofune w'osayininga bwe bakukyawa komawo twetonde kyoze ojja kudda weetonde nze ekitegeeza nawe omanyi kyeyako nedda nze nkugambye kyoze bwe kiba nga kyekyabadde kimusanyusa ku mukolo gwe ndi happy nakyo era simuyinaako tabu kiyabadde ayagala ekintu kye nali mu relationship eno eya abantu ababiri bano the Ssekajjas ekyali kituwawazizza amatu kwe kuba nti omwami ono yalinayo abaana abalala ng'ate bagamba mbu abaana tabakola ki tabafaako abasuddewo awo wempulire awo omuntu bw'ayogerawo mpulirawo nnyo point naye omusajja bw'abanga ate nalabye nga n'abaana ba Ssekajja oba nalabye bubi anti beebo ali nabo Chosen Becky gamba wallahi era anti beebo Chosen Becky ng'oli mukazi mugulu lindako Nakuwa omukisa nchekingira mukwano. ngalo zaki abaana bani beyabadde akwasiza ebifaananyi bozani abaza bwena bamiri abaana bamiri si bonna no Nalabyeko. abaana bamiri naye ngamba bana ba Ssekajja bana abaana be baleeta omukyala n'abasekajja ninga yerabyenga be mbadde nkugamba nti n'abasajja nabo bakutte ebipande ninga yerabyeko Chosen Becky alina abaana abawala ekibebi okibebe do you think she would want to say the same for her daughter ebyo tujja biraba ng'omwana atuusizza oku so what kind of country are we nurturing, are we raising, what kind of generation bantu kika ki betuli okukuza nze banange Omanyi tuleme lwaki? kuzimba ya nsonga kugifuula nene owuliriza this is not a big issue ku bintu tulina Owuliriza. okwogerako Chosen Becky Andrew muba nyini abasajja mugenda ne mutugamba nga muteeka ssente mu bintu bino nkikola kubanga mukyala wange yakola ki yakyagala yes so omukyala abaako n'ebintu byonna wali obaddekaawo nga bbaawo mukwano gw'abantu bangi nnyo nga connection z'abantu ab'amaanyi aziyina nga n'abantu abandi badde ku mukolo gwammwe ab'amaanyi oba abandi badde mu bintu byo abayina naye omusajja n'astepinga back naga yadde nina ab'amaanyi abandi kikoze ne kivaayo obulungi wadde kino bwe kiti olunaku luno luba nnyo lwabaki lwabakyala omusajja n'afuuka omusiru n'agamba bwe kiba nga kyekigenda okumuwa emirembe ng'omukyala wange awulira kyayagala mumuleke buli ajja ku mukolo gwe abeere nga yamwesayiningi naye olaba mu bulamu Emmy, nze simanya ebbanga Amiri lyemaze wabeera eyo ng'alowooza nti Chosen Becky yali kuye ekitegeeza naye timubeerako era naye si akyatunuulira Becky kulowooza kyeyakola. she has portrayed it akiraze kyekugambye ndagayo vidiyo emu nga Amiri ayogera ku Chosen Becky ndagayo emu bweti teriiyo Anti nze simugoberera nnyo Amiri kubanga kati ate mbuuza sibanyinaako nkulagayo buzibu. vidiyo nga 50 nga zonna zogera ku Amiri Chosen Becky ali mu bazannyira ku mutwe I'm telling you. at whose expense is it true someone is going to pay a price for that No. Ssekajja ajja sasula naye kyeŋŋamba abaami out there mu bulamu oba omuntu walikyuzinze nga peace era sisuubira Amiri kuvaayo n'ayogera ekigambo n'eki Bamusirisa busirisa emabega kaawo mabega kaawo yes, yali owulira atabuse ng'ofa ng'omuntu ali naye kwogera obulimba bambine wabaawo amuka nga ali mu kwogera ki? omuntu asobola okwogerako obulimba Kisoboka but how because sure you obulimba bw'abakazi buspreading amangu okusinga obwomumira bwoti ng'omusajja that's how we were built you know other than women for them musamwasama ne muggana and everyone and you make people believe what you're saying is true but abasajja tubanabinye bituluma ku mitima ne tubimira ka Chosen Becky avaayo ye n'awoggana n'ayogera kino simanyi musajja teyakolanga bw'ati
Naffe tulina sinze singa nvayo one time nembako byenjogera ebyo Andrew ebinkwatako ng'omuntu. Andrew The world will never accept what I'm saying. But gwe omukazi w'ovaayo gwe n'ojja n'onyumya. Andrew Basajja bameka bavaayo ne boogera. waliwo ebintu ebiri secretive bye tugamba mu bufumbo nti omukyala oba omusajja omwami oba omukyala bw'avaayo n'abyogera mu public ensi eba egenda kukulaba mu kifaananyi kirala. Naye waliwo buno obuntu obuli mayina nti nabeeranga ne Andrew teyantwalako out. Those are minor things. That is stupid They are minor. Nti omukyala ye aba akyagala. nti ndabika bulungi ndi beautiful. Nawuliddeko n'omukyala omu eyavuddeyo n'agamba mbu omukulu Amin yagumira Chosen Becky from day one mu bubi bwe yaliko n'atandika okudescribinga enkula ye Katonda nga bwe yamutonda n'amugumira mu olw'ennyindo olw'okubanga eri disorganized eri gyesanze bwetyo ne bwetyo. People, let me tell you this. Temugenda kutegerera bantu. Newe bana baba kutenda okuba nti gwe effamily yo gitegerera n'ogamba omwana wo sit down n'atuula. Owange togenda mugamba sit down n'atuula. Akabuuze. N'ekyokubiri mukimanye. Bino ebintu by'abaagalana mubirekere baagalana. Esawa zino abantu buli omu avuddeyo ali ku Chosen Becky ayogera kino naye tamanyi buzito naye bw'atuddeko wakaawe na biki byayitamu ebimuluma ng'omuntu. Just because nti olw'okuba Chosen Becky it's a public figure buli muntu ajja kuvaayo ayogere ku nsobi gy'aba akoze eki. You people, let people be. Kankubuuze. Era nalabye kwekyo nti oli avuddeyo n'ayogera ku nkula n'atandika okudescribing enkula y'omuntu. Kankubuuzeemu gwe ng'omukyala. Ku Amina ne Chosen Becky ani asinga munno obulungi? Kwani? Ku Amina ne Chosen Becky ani asinga munno obulungi? Amiri ali. Amiri oli omukadde X. Buli omu Katonda ayine no mbuuzayo opinion goza kubomya na asinga munno obulungi. Chosen Becky andabikira bulungi alinga yenna omukoleya. Nse kunza andabikira bulungi. By the way Amiri simuyinaako buzibu lwakuba nti abantu bagenda ne bawaawaza nnyo ekintu ky'abantu bano aba celebrity n'akolayo akantu katono nnyo ne batandika yakoze kino yakoze. Brema olira abakazi ko Amiri ne Chosen Becky ani asinga munno obulungi? Nze kugambye Becky alabika bulungi ate sinnagambako nti Amiri talabika bulungi. Amiri musajja mulungi Chosen Becky mukyala mulungi. Kati njagala ompulirize balungi kubanga ekyo ekikula ky'omuntu tosobola gwe kusalawo Katonda kye yamutondamu. Njagala ompulirize okitegedde simama kusira Uganda olutuufu. Kankunyumizeyo akagero twabanga ku ssomero gye nasomera ku high school babangayo n'omuvubuka bamuyitanga Jamaican boy yabanga mulenzi ng'alabika bulungi. Nego kati kale Katonda bagenda wala Chosen alabika ati nakuzi with makeup. No, she looks okay. Nebo atayina makeup tajja ku video nga tayina makeup. No, that's kati mazola ba oli bias eri omwana oyo. No, ndi musajja I make a choice. Ati you make a choice ogenda muteeka wakanti omwagala mukyala. Kwa kwana nze nza kwana. Let me ask. Shakira. Asajja mwe wadde. Ulia gwa kwana nze nza kwana. Asajja mwe wadde. Gwa kwana nze nza kwana. Andrew tosobola kuwana mukyala nga toyinaamu eri vision yakuba nti ngenda kyogera ekigenda. Nze nza kwana. Gwo kwana musajja yakwana. Kigeze nza kola choice. Toli mu mukwana twogera bwogera. No. Nza kola choice. Oyimira n'oli omuwala n'omuwala omulala. Nza asalawo nti kankwanemu ono kankwanemu Shakira. Shakira ali bwati ono ali bwati. Nza asalawo not so. You don't make that choice. Do you know you don't make a choice of a man you're going to marry? Omukazi ali you have no authority to choose a man that you're going to marry. It is we men that make a choice of a woman that we want to marry. I don't know if you get that. Chovola bosanga omusajja nemugamba nga ekikazi kye kibi. Nosanga kigaye ekibi nga yina akakazi akalungi. Okitegedde? It is means asalawo okukwana. Okitegedde? So kati mwami Amiri waba yasalawo n'akwana ekitegeeza bwaba mugamba nti Chosen Becky mumbeera mwe yali n'atabeera appreciative. Omwami yalekawo abaana abayimiridde my dear. Toyina kyongamba n'agenda n'omuyindo n'esya. We sooka otulekemu. Ekitegeeza Amiri naye yagenda okujja anoonya Chosen Becky yalina ensonga ze lwaki yali amunoonya. Bwe kiba nga yali tamunoonyaako ssente
yali amunoonyako linnya cause from the one oyo omwana muyimbi banja bamwesibako abamwetayirirako babeere bamaneja be n'alemwa n'asalawo abeere naani kubanga era niyo bagamba okujjayo nti nno abasajja abalungi era ne ex wetavaayo okutuuka ku No, yiminya wano. Amiri avaayo. He's a very tall, handsome guy. Alabika bulungi, ayina ekiwago, ayina six packs. Bakufa abalina one heavy pack abakolamu. Guy alabika bulungi. Gino omulabe ku restaurant wali eri. Guy ensi alabika gye bulungi. tulimu ate si Amiri Women sikulinako be obuzibu appreciative bano abantu omusajja omulungi aboogere ne mabega be wabakubanye. batuleetera okufulumya bino bitwogera. Let me tell you something. Omukyala eyalemwa, omukyala atakuliddeeko mu ssente, omwana omuwala atalabyeko bintu bimu. Naddala abo abaalemwa bayina obusungu bungi ku bantu abafubutuseeyo ne bayitawo obuyisi. But you people kambabuulire buli muntu alina omukisa gwe. Tofuna busungu ku munno, nawe omukisa gwe gulina gye gugenda okukola ki? Okubbulukiramu. Abasajja abalemeddwa oba abasajja abali eyo nga ekibalo kye bwe yali ayagala kitambule si bwe kyatambula. Batuddeyo balina obusungu ku Chosen Becky balaba nga buli kyakola it's a nonsense. Kumbe Chosen ye kyekimukola ki? Kyekimusanyusa. N'ekirala saagala mugambe nti ex wa Chosen Becky saagala nnyo tumukozese mu mboozi eno kubanga saagala abantu balowooze nti tumuliko. Okitegeera? Bw'abanga bagamba mbu yayamba buyambi Chosen okumwagala ekitegeeza naye yajja ayina kyabala ku mwagala. Nzikiriza nyingiremu awo. Yingira mu taata. Abantu bagamba Dictator Amiri yayamba buyambi Chosen Becky okumwagala. Nja kugamba kireka kituufu. Omanyi lwaki? Badde nkugamba muvubuka gwe twalina ku ssomero ng'alabika bulungi ffenna. The whole school would say that this guy is bulungi. Yati yakubwanga mbooko. Okuba mulungi. Kati nawe n'omusomesa agenda omukuba nawe olaba like kati era abasomesa abakyala twalina omusomesa omukyala nga naye alabika bulungi. Naye kati nga tolina ng'egyagalamiza muvubuka era omuvubuka somehow yakolanga ki? Kwennawo kiringa akawala oli musomesa akawala kalungi. Tokakuba the same as you beat bona bawala abalala beeyiya mu ndabika. Naye omuvubuka oli yanyumirwanga essomero. Omanyi yalinyumirwanga atya? Egyo emyaka gy'essomero mubeera so vibrant mu kwagala okwebaka n'abawala. Myaka kyegyo. Senior 5, okay. Senior 5, Senior 6, Senior 4. Mubeera mwagala nnyo okubeera mu bintu ebyo. Kati omuvubuka oli ekyakolanga okunyumirwa essomero n'abaana obulungi. Teyagendanga kubona abawala bashakira abalabika obulungi ababikozi ba WhatsApp. Naye yafunanga ebibala ebya bulijjo n'alyoka akiteeka mu desike ne guggwa. Akiyingiza mu bitooke ne guggwa. Why? Because wanaamugambirako nti no, you know what, katubeeko kye tukola. Oli ajja kugamba ani g'otwala mu desiki batusanga ani g'otwala mu gundi. Naye bano abawala ababulijjo kamaleyo bano abawala ababulijjo bo balabanga opportunity banega yaŋŋambyeko. Okitegedde banega after prep yange mabega wa class guggwe teri muwala yagaana. Naye bali abatopu nga tasobola kukola ki kuba tebajja mwanguyiza. Kati kyekimu now those girls would appreciate omusajja ono okumugambako bannange gayaŋŋambye kuba ne gayi mulungi babayitanga ba hank ehanka nkoze ki ankanzeemu omwana talina wagambira no ebamugamba after preps yange mabega wa class guggwe tatatatatatata naguggwa. Wenkikomyawo wenkiresonatinga with Chosen Becky Amiri musajja muwagguufu alabika bulungi. Nja kubuuza nti essaawa eyo yakwanira Chosen Becky yali famous. Of course. Yali mumanyi. Of course. Yali tennamumanya. Chosen Becky was famous nga by then kyemmanyi alabika yalinga ne oba gundi ono yali akyali mu ngalo za David Lutalo. Yali akyalina abantu batono abamumanyi ensi ye the word is ensi yali tennamumanya. Abula abantu abatonotono bali bamumanyi ensi yali tennakola ki yali tennamumanya but we yakwatagana ne Amiri yatambuzanga ennyimba z'oyo omuwala agenda okole research. Kyendabya kaka. That man of course yalina okukikola kubanga essaawa eyo ye yaliwo. Kati essaawa zino mulinda Ssekajja mulabe naye kyagenda okukola. Mpuliriza bulungi. N'azimba omuwala we bulungi. N'azimba Chosen Becky we bulungi. Mu mbeera gye yalimu abalaba obufaananyi bw'oyo omuwala bwe yali afaanana. Ate awo yali akyuse namwoyo Amiri we yamusangira.
Amiri yali alabika bulungi. So naawe omuwala ono opportunity okumwagala. Amiri yawa Chosenbeck an opportunity to love her because there were better girls at that time that yali abadde agenda nabo. Kati wabanga waliyo better girls abalaba yali asobola okugenda nabo ngototo wasi webuuza. Yagaba opportunity. Andrew wabanga waliyo abawala abalala wabweru abalabika bulungi lwaki wasalawo oyo gw'olina ewaka. Ekitegeeza naye walabanga yajja okukoleranga ye level zo. Ye class yo, it's not a... Shakira. Yawa omuwala opportunity to love her, to be with her, to take her on mu bulamu bwe. Okiwulidde? Paka gye batambudde paka eno. Okiwulidde? N'atambula n'oyo omuwala ne batuuka paka eno. Okiwulidde? Yali badde appreciative nti Guy yalekawo abawala bonna abalungi, abaleka obulungi, abawanvu. Abawala abawanvu, abaleka obulungi. N'agenda naye. She would have seen that. Kale olwaleero bayimirize babiri. Yimiriza Amiri ne Chosenbeck. Era si nziremu kubuuza ekibuuzo kye kimu. Bombi ani asinga obulungi kulabika obulungi. Beauty. Baga beauty lies in the hands of the beholder. Kati gwe. Muyina busungu ba anka abali eyo abakulu abalemwa ne ba anti abali eyo abalemwa. Tomalayo bulungi. Muyina busungu bwe bubatawaanya muve mu relationship y'abaana banyumirwe. Bwe binaagenda yo maaso ne bigaana balidda ne batwetondera. Chosenbeck okyalina omukisa ogw'okudda weetondera abo bonna bakulinako obusungu olw'okubanga Mukama akutaddeko omukisa. Kubanga ogwo mukisa si buli omuntu agulina era bangi baguyaayanya. She had a chance to choose. Lwaki mwe mulowooza nti omukisa gwe gwali wa Amiri yokka? Chosenbeck had a chance to choose between being stupid and foolish. But she decided to be both. She decided to be both. Nakugambye. Busungu bwe bubaluma ba anko and foolish at the same time. It is very stupid of you. Ate kyemmaze olaba omwami omukwano gwa bbaawo. Kyemmaze olaba. And it is very wumba tutu of you. Nawe nabadde nkubuuza ku ekyo ekibuuzo. Nabadde nkubuuza ku ekyo ekibuuzo. Andrew oli mu ffumbo. Kale, oyina omukyala? Kale, oyina famire? Nina abaana. Oyina abaana. Weebale nnyo weebalire ddala kubanga era abaana abo tewagenda mu ddwaliro n'obalonda. Waliwo eyabakola ki? Eyabakuzaalira. Andrew, mukyala wo wamujja wala nnyo ne wali obeera? Yes, somehow. No, si wala nnyo but mu kibuga munene. Mu kibuga around you. Abadde ng'atambulira mu sankozi zo. No, si mu sankozi. Yes, ayinza okuba batambulira mu sankozi zo. Yali random. Weebale. Kati obadde osuubira Chosenbeck kuba serebwe obadde oyagala anoonyewo? Naye bannange njatubeera logiko. Logiko mujje mu bino ebintu. Anti kati mbalabe bantu mwe mulina busungu ku Chosenbeck ne nkubuuza nti gwe omusajja ali eyo yenna tunulamu we njagala otunule waka n'omukyala ali ewaka baawo wamugjawa n'omukyala gw'olina wamugjawa. Maybe nze atategedde bulungi oba nze atategeera bulungi. Kyogezaako okugamba. It is okay okwagala mukwano gwa bbaawo oba okwagala mukwano gwa mukyala wo. Akaana ako kayina amaanyi. No, soko ngambe. Kaba katuuza abantu obufofofo. Soko ngambe. So it is okay omusajja okuwasa mukwano gwa mukyala we oba omukyala okufumbirwa mukwano gwa bbaawe. It is okay. Kati kankubulire. First answer me. It is okay. Kankubulire. Is it okay? Andrew, kankubulire. First answer me, it is okay, but it's not okay, then you go further. Is it okay? Chosenbeck ayina amaanyi. Chosenbeck ayogeza abantu obwama. Bambi tuleme kugamba bantu. Chosenbeck ayogeza abantu obwama. Tuleme kugamba bantu bintu bikyamu olw'okuba tulina hidden agenda zaffe oba tulina interests zaffe. It is not okay okufumbirwa mukwano gwa mukyala wo oba mukwano gwa bbaawo. It is not okay. Nze nalinako omuwala. This kino kyange kiri kyali kunze. Sekajja bagenda okuvaayo mu public mwenna mubamanye nga beeyagala dda. Kakitegeeza mba mweyagala dda. Andrew, Chosenbeck gw'atali mu relationship ye wamanya otya Sekajja yamwagala akyali mu bufumbo wagundi. Wa Amiri. Please don't make a fool of me. Bannange mugyeewo science, mugye logic mu bintu bino. Mugye logic mu bintu bino. You people, let us be human. Rema, singa lwako mukyala wo semumanyi. Naye singa mukyala wo mba mumanyi nga tunyumya twesanga bulijjo tosanga bulijjo. N'okyawagana naye. N'osanga after 3 months
mbonze ngenze kukyala waabwe tweyagala. What comes to your mind? Nothing. Wano Kenzo yakugamba in his words. Nothing. Listen, Kenzo yakugamba in his words. Yagamba obamala okwekyawa nono ne Rema. Ani amuwasa yani? Doctor. N'afunirawo doctor. Muliriza. The hidden meaning was oba ekintu ekirabwako nti meanwhile tubadde tuli mu relationship nga walaba n'oli. Kuba waligamba nti no tolina, you take time to study and see someone. Ne buli ofumbirwa ama usigeze omuntu oyo mubadde mwemanyi mubadde mweraba. Andrew, kyegambe bino ebintu bijje mu logic. Obize mu by'obuntu. Kati tuli mu byabuntu. Anti ogatu bijje mu logic kitegeeza neme kukoyisa mutwe gwange logic oyo logic wo mugyeewo. Kino mukyala na mwami. Omukyala wo bw'aba Andrew bwe tukeera enkya ne tukiwulira nti mukyala wo yanobye ewakaawo. N'agenda n'afuna omusajja omulala. Neiba wange. Neiba muteke ne waba si neiba kubanga Rema bwe tuba tugamba ku Rema teyayagala neiba wani wa Kenzo ba mukwano. But immediately ng'avudde mu relationship n'agenda mu relationship endala. Immediately. Ekitegeeza obadde muwumba tuutu omusiru awedde wakaawo. Mukyala wo atuuka ky'okubanga alina omulala gw'alaba ekitegeeza abadde ng'alina ebirala. Bannange mwe muleke temututabula. Ndi mu mutima gwo. Temututabula. Ndi mu mutima gwo. Do I know what you're thinking? Do I know what you're thinking? No. Do you know what I'm thinking? No. So why do you expect me to know that you're dating someone else? Yet you tell me that you love me. You tell me that you can't breathe without me. And I trust you with that. Kumbe you just hoodwinking me. But you know someone else. Andrew, why would I be following you as a kid? Andrew, sobola okubanga byonna mbadde mbikola. Era sobola okubanga n'omukwano gwe mbadde nina gy'oli ewuwo. Nedda mukwano. Mbadde nkugamba. Nze nina mukwano gwange. Mukwano gwange. Nawata kiggumeza ye mukwano gwo. Naye nalina omuwala gwe nali njagala. Naye nga nze ndi mu byakiyaaye. Gwe wali omwagala oba mukwano gwo? Nze kale mukazi yali mukazi wange kale kanti twale bwendi. Naye nali by then then byadda si bya kakati. Naye nalina omuwala oyo nga nali tweyagala. Naye nga nze ndi mu byakiyaaye. Naye nga ye omuwala yali ali serious. Nze nga ndi mu byakiyaaye because I was committed somewhere. Okategeera ako. Naye mukwano gwange we yamukwana. Mukwano gwange we yamukwana. N'angamba nkubuulire nze omuwala akola ki? Mwagala. Era olwangamba nti omuwala mwagala. Namugamba blood mulo. Omuwala nkoze ki? Nzijeyo lo. Omuwala ye asigala mbuzaabuza mugamba naye mbalaba n'egundi lwaki onnimba nti tomweyagala. It's just my friend. I just waka tunyumya. Kakati nze nkola ki? Nze I know but enjoy your time. Kitegedde. Ngezaako kumwesalireko ddala asigale mu relationship ye eri. Kuba mukwano gwange yaŋŋamba amwagala era beeyagala era bakola ki? Okitegedde? Kati nze omuwala mwesalirako ddala asigale wa? Eri. Naye kati situation eyo si yemu neyo Ssekajja ne Amiri. Okitegedde? Nze ono yasiikinga consent yange. Naye nkubuulire gwe kimali oli kukubamu bukubi bya kiyaaye. Nze ekiwala nkyagala. Namugamba blood. So n'olwaleero sirina yadde anything whatsoever. Newankubadde it didn't work out for them. Okategedde? So ogwe okwagala mukwano gw'omwagalwawo it is very dangerous because it creates a lot of theories. Nalindya meanwhile nga naye wuukola ki? Ekitegeeza n'omwami oyo yali alaba by'oyisamu mukyala we ate nga ye alaba ekirabo kye mu maaso ge. Wali owuliddeko nti oli yafudde kibwatukira? By the way, olowooza buli accident gy'olaba ebeera nti accident nti oli yabadde avuga bubi? So many accidents are orchestrated. They are doctored. There are so many deaths. Death yekimu obufu okufa nga sikuli nakyo
nga it is doctored n'ebiva mu ebyo okimanyi ono mukazi wange n'olwokuba twekyanze mbu ate kati gwe muli kwewasa meanwhile gwe kyali wange kitegeeza meanwhile ulaika gwaleetedde n'embeera ey'okuba nti omukazi abadde takyanteekawo respect takyakola byateekeddwa kukola kati nange nenkyuka mu mbeera netwekyanga nga tonaba kubuuza ono nti lwaki mukyala wange okoze bwoti ne bwoti weebuuze yamufuna ddi mu kaseera ke yamufunira nali neeyisa atya ng'omwami ewaka anti mu akaseera tomanya mwe yamufunira omukazi we yakyukira teri mukyala n'ateekawo embeera nange neekola ki nange nenkyuka anti ogambye nti no it brings a lot of theories kitegeeza amangu yeeyisa bw'ati ekyanyeeza ndyoke nnyige bwe nti then nekyange kitegeeza omwami yali yamwagala yamuleetera okukyuka bw'ati bino ebintu biyinza okuba kale biri two-sided nga tuggyewo bino nti nze ndi kino nze ndi kino bisobola okuba two-sided omukyala asobola okuba n'ensobi n'omwami asobola okuba n'ensobi mu butuufu bwakyo omukyala teyandiyagadde mukwano gwa bbaawe ate n'omusajja teyandiyagadde mikwano gya mukyala we naye woba olyako buli I think it's okay okuba just ne to official ndowooza mulabye abasajja ndowooza mukakasizza abasajja wano wennyini siyinza mukusukkawo tuli mu programu zuula tuli ku Shaki Media leero mugitwale nga bwe mugirabye emboozi bwetyo bwetambudde naye timu Chosen Beki saba Allah akuteera omukisa mu kyonna ky'okwatako mwana saba Allah akutemera ekkubo awatali kkubo ate ne Amiri gyali Allah nsaba amutemera ekkubo Sekajja saba Allah akutemera ekkubo kubanga si bayinaako buzibu ffe bye mutuwa bye tulina okulaba era bye tuwagala onnaba Mukama abakuuma nange mmaliriza mbagamba nti in life never be stupid and foolish at the same time. Choose one.